okusinziira ku mulwanirizi w'eddembe mu ggwanga lya Burundi ono nga amanyiddwa nga Inshimirimana wa ggwanga lya Burundi avuddeyo naba nga awandiika obubaka ku video gye mwagenze maaso n'okuba nga mwenna mulaba ku mutimbagano nga omukyalo omu nze gwe nayise ekikazi mu video yange ewedde namuyise dde erinnya ery'ekikazi ng'akuba oba ng'atulugunya okosira kukuba oba kugunjula ng'atulugunya ebbujje eryabadde etto yagambye nti nze bigambo bye mbikubyemu ebituli naye nawe osobola okuŋŋamba nga bw'ogenda obbiwulira. Despite the seriousness of the crime committed against the infant, no criminal prosecution is possible because the alleged perpetrator is a minor of 14 years old, while the age of criminal responsibility in Burundi is 15 years old. Yakikoze mu Uganda naye kati ona mulwanizi w'eddembe w'e Burundi. Then n'ayongerayo n'agamba it should be noted that the girl has been hired before the legal age for admission to work, which is yes yabadde omuzigo ogufaanana gute uliriza which is set at 16 years old by the labor code. In this case the responsibility is shared with his boss. Legal action should instead be taken against the person who simply took the video. Bwe ngambye etya nze ngamba kubya namala n'agamba nti agambe tino who shoot the video legal action should instead be taken against the boss person who simply took the video for failing to assist a person in danger. Eyakutte video gwe balina okuba nga bakwata olw'okulemererwa okutaasa omuntu eyabadde mu kabi. Kati oyo yasomera bwerere Inshimirimana yasomera okusoma kwamufa kyokka mulwanirizi w'eddembe talina ettondo ly'otugezi mu mutwe alabika tyalebe na vidiyo eyo kugimalako kati afa kimu nti nno owange omusanga mu nsobi owange omusanga ng'alwana nze nwana bulwanyi oluvannyuma n'embuuzo waigwa obadde mu nsobi asooka aliko ekyo alina kukali nti nationality nti Mulundi enkima tesala gwaki gwakawala gwa kibira Oluganda enkima tesala gwa kibira wansonga naye eba mu kibira kati tesobola Mulundi natandika okujjayo obuwaayiro obw'ekisiru mb'omwana ono Aldireba myaka 15 beesalirawo ffe nga wano bwe tuba ne 18 naye nga bukenya kitegeeza nti oyo yabadde mukozi ow'e Burundi ng'akola mu ggwanga Uganda naye mu bufunza ali bweru wa ggwanga ali ku kyeyakola ku myaka 14 kyokka gavumenti ya Burundi egamba omwana alina okubanga at least okukozesebwa alina emyaka 15. Uganda yajja kukola ki? Then ne yeesalirawo ku myaka 16. Uganda yajja kukola ki? Ekyo kyekibuuzo ekyetaaga okubuuzibwa Inshimirimana. Ekyokubiri yes omuntu otunulira ku muzigo tegulina kuba n'abusigalo. Nze nakigambye dde abantu balagambye nti nakubye dde ebituli kubanga omuntu olabye ddala nti talina na byakulya ye yennyini teyeesobola ate aleeta omukozi. Ekyokusatu kiteeberezebwa okubanga omuwala ono lubadde lutentezi bibadde bikolwa bya bulijjo okubonyaabonya omwana okusinziira Katambi kati ono omusiru Inshimirimana ate wanenyeza yakutte video nga tiyerabidde nti yakutte video ye Jesus w'omwana ye mununuzi ye savings obulamu bw'omwana. Kiteebereza okubanga amuwoniza ebbanga ddene nti negundi lwaki okola bwotyo lwaki okola paka yakutteka video ate alaga nti ne yakakutte alabika yabadde yebbirira obanga ali mu nnyumba ye naye omuzigo gwabadde opposite nayisa mu ndabirwamu oba bwati oba nateekawo essimu bwati nebbirira nakwata ka video akali obwo era omukazi olwedde omulaba atunula ati nalaba nti teri yafulumyeyo alye alabe ekyo kimu kubonera obulaga nti kibadde kikolwa kye ng'era bamuwoninga nadda banneiba
So ebikola ebyo byaliwo kuva dda naye nga tewali videos. Ekisinza bisaturate guys technology ndi kati tusobola okumanya ekikoleddwa ebugiri ekoboko epakwaki n'omuntu ne police nesinzira ku video eyo enoonye suspect. Awo tugambira abantu bonna nti mukozesa amasimu gamwe nga Bogone we yagamba tesimu yo kyakulwanyisa kyo. Mwenna abali eyo ng'omuntu akola ebintu ebikola ebitali birungi mukozese amasimu gammwe. Abalina obusobozi obuteeka kamera awaka muteekeeko ku kamera. Oyina omwana wo mulese emikono gy'omuntu ataamuzaala. Omuntu alumirirwa omwana yeyo ke yazaala omwana eyeetikka emyezi omwenda. Oyo mwana abakuba oyo omuwala tayinza mukola bw'ati. Tekisoboka Bukenya. N'osalawo amaka g'omwana gaffe ng'akyali muto. Nga kawala kato. Kiraga akaana kawala. Kawala si kalenzi. Kawala. Okusinzira mu video. Yes. Na video nagiwadde. You give attention to details. True that. Nchwa kati wakalabe na chiro no zoominga. Misana. This must be a girl. Not must be. Should be. But this is a girl. That was by the time when nakalabide. Segede. So omuntu natuko kuba oluyi mu bifo by'ekya. Najjayo omuggo ogw'omu nnyumba kitegeeza yategeka dda. Ono omuggo nno kale. Naye okuyimirira ku mwana. N'alinnyako n'afootola bwe. N'omulinnyako ku buzito bw'omwana omuto. Wano waliwo kidini milioni 4. Birina side eno ne sibono side milioni 8. Oluli muddulinnyako lwalike. Ebintu bya nnaku. Netu byogera tusekamu n'okusekamu. Ekirungi mu byonna nti bamukutte. Bangi nnyo abadde bakola ebintu ebyo nga babakwata naye abantu tebayiga. Kyova bamakomera gajjudde. N'owulira oli nti no assa omuntu bamutatte mukomera n'omulala enkeera n'akeera ate n'akola kyekimu ng'amanyi amateeka gamanyi bulungi nti n'ekivaamu wotta omuntu mada gaba mayisa neera n'addamu n'akola ekintu ekyo olowooza ensi eba teyonoonese. Ensi eba esajjuse busajjusi. Kubanga abantu bangi nnyo bwe bakutte social media ne kati yabadde abikola naye nga tamanyi nti wajja kuba yakola ki amulikodinga ebyembi ku saidi ye ate ebyekirungi ku saidi yaffe abalabi n'ey'omwana neya taata w'omwana muzadde w'omwana ekuzaala nga temwetegese oli muzigo gumu olugi lwa mbaawo oleeta usigalo n'omwana w'omunno. Nze nyina believe nti olwo omuwala teyabadde housemaid. Kati wulidde enziri oyo nanti kuva lipooti ey'e Burundi minisita Balamu akawungeezi k'olunaku olw'eggulo yasimbyewo yataddewo ekirabo kya bukadde 2 ku buli muntu yenna amanyi omukyalo oyo oba amulabako. Millions 2 z'abalemye akusinzira ku bantu. Tetunaba kufuna lipooti kuva wa minisita naye bubaka bwe yatadde ku Twitter agambye nti omuwala bamukutte ne ali detained ku poliisi ya Burundi. Kitegeeza nti mu kiro kimu omuwala abadde ayiseemu ng'atuuse ne Burundi. Okitegedde? Oli omuwala kwe kumuwolereza. Kati Nshimirimana kwe kumuwolereza ng'akimanyi nti ali safe. Ali safe because ali detained mu Burundi si wano. Ate alina okuzibwa kuno. Ekikulu Uganda kino kati kyogereko. Yeah. Uganda olw'okuba nti nno fe ensi eyaniriza ababonyi b'obubuddamu ne bayingira nga bwe baagala eyo nayo nsobimuko nga Uganda. Kati omuntu waagambira nti nno osango nguzizza bannoonya mu kiro kimu nsobole okusala ensalo kitegeeza nti ne security nayo teri eyuga. Buli muntu ekitegeeza nti abantu bayingira eggwanga nga bwe basanga ne bafulumanga bafuna obuzibu ne bafuluma nga bwe baagala. Olaba Uganda ejjudde emirimu tegikyalabika. Atali bannansi be bali muno abakoleya bali muno batambuza binyeebwa. Abayindi bali mu bukiyosiki. Abachina batunda ngoye mu container. Suuka. Ninawe nabasanga. Yayonooneka. Nti eyingiza kasasiro yenna inayingiramu. In fact, population ya Uganda kwota yabo bagwira ngate batwetolodde, which is okay. Ku milioni 45 kwota tuweze milioni eziwera 7 ezabagwira abali mu Uganda.
which is okay. Abantu nga banonyi baba ensi yonna ebudamya ebudamya niye balina kujja mu mitendera mu makubo matuufu najja mu Uganda neemanya nti ddala oli muno ng'olina n'ebiwandiiko ebikukkiriza okubeera mu ggwanga kitegeeza okufuluma era walina okubaawo nga bonna bamanyi nti wuyo afuluma si kubaawo bubeezi nti wenjagalira weŋŋendera nga teri ategedde wenjagalira wennyingirira nnyo bali muno batandise bizinensi abagwira abakongo bali muno bakutaddewo obuduukaduuka abakongo balina buduuka muno bangi bayitirivu ono wafuuka waabwe genda wali ku saidi z'ekansanga wonna wajjuddewo obuduuka bw'abakongo bati genda mu Kisenyi ogamba basumaali bali wali bayitirivu si kuboola n'amawanga naye kwogera ku mazima nge mazima kubanga ffe we tuba tugenda mu nsi ez'ebweru tuyita mu mitendera emituufu bannaffe bali eyo overcity zabakwatadde Dubai tebamanyi na kiddako bali mu overcity agamba natunda ploti yange ogende Dubai ntuuse eyo ku visit visa mu kiganyi okudde Uganda kambeera eno ntandika okukola bagiyita kali wali okukola nga toli mu mateeka bw'okolera ku kadi y'omuntu omulala naye nga tosobola mu bubba tosobola kuweereza ssente ng'oli mu nsi mu bubba era bakwata kkomera mu Uganda waliwo n'obafere bemmanyi abaali bakanga abo abakongo obuyindi ng'akasanga nakagamba ebiwandiiko bibiriwa omuyindi okagamba wowe kwata $100 mu mazzi namugamba genda kati y'omukongo amanyi tiwasa security wa Uganda gwempadde kumbali ku mufere owawa ne waffe nga mwebali batamulanga mu Kampala nga bo mulimu gwabwe kunoonya babayindi namugamba ni security kadi yako nasi wowe kakubya obusimu wowe bamulede kapipidde ndipo nabulaira nga mwebali ekitegeeza nti no mu Uganda abantu bangi abalimu mu bumenyi bw'amateeka. Nategereza Bukenyi engeri omukyalo ono gye yatulugunyizaamu omwana. Nze ng'omuntu ne kindeetera okulowooza ku bakazi abamala emyezi 9 n'embuto era ne bazikuza ne bazaala ne bagattako obulumi bw'aleeba na byonna ebibeerawo awo n'oleka omukazi omwana let's assume nti ono teyabadde awusigalo nga ow'e bwatugamba ng'omusajja yawasa mukazi alabirira omwana we nga bamaze okufuna obutakkaanya n'omukyala. Lwaki omukyala yali baddaanoba n'aleka ebbujjerye mu maka g'omusajja? In fact sina mu maka mu kazigo akafaanana ngaako. Ekireeta ekyo nti ebiseera ebisinga omukazi asobola okuba nga tali in good terms with the husband ne babanga obufumbo buyuuga kati bwafunayo obuyuuga olusi n'anoba bwanoba nadde ewaabwe oba n'abeera mu kazigo ngaako nga alimu yekka single mother n'afuna Joero amukwana mukazigo gye yadde Joero tayagala kumanya oba olina gyayagala gwe ng'omuntu kitegeeza nti ono omukazi alina okuddira omwana ono amukwasa kitaawe addeyo mu kika aba tayagala kumanya kubanga gwe wamubonyabonya alina omwana wo ye yeerabidde nti omwana wuwe gwe wali just spam donor. Nze mpaka nyabagamba nti omwana wa musajja omwana tasobola kuba wa musajja nga nze ekisolo kizze embuzi n'erinnyira eno yo ne yeegendera eno neekuza neeyola ne breastfeedinga guno ngamba bw'ate omwana wooli eyeegadanga yajja n'akwegattako oli yali muwakisa yali mbuzi nnume bambizi enkazi bwe yasala ne bagiteekawo n'erinnyira n'erekawo eggwako kale spam zizize naye gwe agenda otereka olabirire omwana ayonke ggwe obulumi bwo ogambe mwene ekyana kya musajja era ogambe ogamba nti tekijja kunemesa bufumbo bupya gyendaga kanti kasuke omusajja no matter what baba batebe bamanyi nze ngenze mu bufumbo mu ddya lyange omusajja n'ategeera nekitaatawo kyambonyabonya n'aliko omwana bwe mabega olw'okuba ayagadde nnyo obufumbo buno obupya ate nga olusi akweka n'omwana tayagala n'ono omusajja omupya amanye nti ono alinayo omwana kyamabeere kati ebyayo n'abikolera ddala bwati ebyemabega bino n'abisingako n'anaabibbali era nga tayagala nakumanya bifaayo beba abaana bawulira
nti omwana akuze mugagga netayagala maama we. Waliwo ensonga. Akuze mugagga yakyawa taata we. Wabaawo ensonga. Mwasoma ku social media okyawa taata wo oli mugagga ogaba ebintu laba taata wo bwafaanana nga kitaata bo kyali kibwa kyali kisipamu dona kwegatta kufunisa lubuto kutambula kugenda nga mbuzi nga yefudde kisolo. Lwaki omusajja oba tokwata omwana uno omutwala mbakadde bwe babanga gye balidhani okuleeta omukazi omulala alabirire bujje lye bakusuulidde? Anti bakadde bono bayinza okuba nga tebaliiyo nga baafu oluusi nga nabo tebaagala kumanya. Bwerabirira abaana bo gwe wakulira wanti wakulira waffe wano beera nawe kuzaababo. Oluusi omukadde yakubuuliriranga nti omukazi muyise bulungi gwe n'ogaana omukazi n'omugoba n'anoba kati otwalire mukadde akadde ali myaka 8 atandika okuwogana n'omuzzukulu addemu kusiba omuntu eyali asibanga nappi kati bya pampa tamanyira kusiba pampa tamanye ejjula ddi. Singa gwe obadde ofiisa nga tukukwasiza keesi omukazi oyo ekibinti nno bamukwatidde Burundi niyo wabanga bamukwatidde Uganda nze mbadde neewunyiza okubanga ne feesi ekyali obwe ng'akyalina ne ppini mu nnyindo nga tiwaliko nawe de kizimbye wonna. Kati bantegeezezza banjagala bamukube nga bakamukwata kyeŋŋamba kyentegeeza. Kati bantegeezezza ebifaananyi ebyo bye tulabye bibiri. Ekifaananyi ekisooka ekyo kye tulaba ekiriko ppini si ye mukazi ali mu katambi eyakubye, oyo ye mukazi nannyini mwana. Kati ekifaananyi yoyo gwe bajje okusinzira bwe bantegeezezza information gye nkoze eki gye nfunye. Then ekifaananyi ekirala kiriwa kino kyekyono omukazi era enviri ezo Shirimana kyataddeyo kyekino ono nga wano bwe yadduse kati adifendinga owaabwe ne feesi agikoze eki agikavalinze. Then ono owa ppini ye maama w'omwana eyalekawo omwana n'agenda either mbufumbo oba wuwa gye tutamanyi bali bubi. Nerengera omukazi kiwala kito kino okusuula era olaba masapesape agamuliko michakalo n'alekawo omwana we michakalo n'ayingira ebbalafu akole ssente anoonya amata g'omwana. Kati guno omusango taata w'omwana omukolera ki? Taata omwana oyinza obutamunenya nnyo kubanga tamanya nnyo bibawaka nekye naligambira okuba nti bano baavu nabalabye edda baavu. Kyeŋŋamba abantu mu Uganda nga oleka omwana wa waka mulimu kamera za wifi nga za layisi 307 kamera obwalinga bwa 10,15 wano tubuyina 307 nga kabanga kimuli kali awo okagula ne kabanga kakonectinga ku wifi yo kusimu yo nga buli ssaawa boka koka ku simu nga buli woli olabako n'ogamba omwana wange ali atya. Naye abaana bammwe abasinga babayisanga oyo bawusigala balina emitima emibi. Awusigala yalemadde obufumbo ensi yamukubakuba dda muli mu good life abawulira mu kisenge nga mwegalidde muli bukwerya yabeera eno temwana kadde kagenda kwegadanga alaba mumulekera omwana talina budde butambula balina obusungu obwettumbiza obwo talina gye buva obuviira ddala kugumba ng'obw'abantu abampi. Oba mwe buva kugumba omuntu omuntu nganya nyiga mangu kishombadde sikimanyi anti omubiri ebintu biba byakola akatogo ebibumba sebusa akalule byenda bina bibawamu nga biri squeezed. Kati wanyiga kituuka mangu obwongo buli kumpi nga butuuka mangu kubonga akola ekintu aliyakitinga bubi nnyo. Omuntu abumpi kisirani era nawona Tako mungalo alhamdulillah Allah ya mumpi n'engalo nyimpi wali kuzibu waliwo bawasala so tugetera okubeera nako naye wano yagenda n'anyumya n'agamba
yagenda ne Sarasoti mu Kivvulu kati Sarasoti bamufuwa sente kazijjula mangu mu kibatu yenga yayina ekigazi agenda azijja nga zijjula mangu ng'agenda azijja nga Sarasoti abatamanya meka kuba yalaba ntono zijjudde mangu bayomba sente bafite nnyingi kumbe zajjudde mangu mu kibatu ekikye ate mpadde butono kati onzibye nga yerabire mu kikye ziba nnyingi mu kyomulala ziba ntono. So abantu bagule cameras mukole security nga temunna employing abalala leta security camera gitekewo omuntu avudde kyaza nga tayinza kumanya baba letera nno ne buno obukamera bw'omu balubo bwa mitwalo ba 12 balubu ebeera wakati ebeera mu balubu teekako mugaleka lekako ekiragiro balubu tevaako baleba kamera yesinga bwa kamera biraka ku mulimu gwo olinawo ali atya kikiri ewaka alabe kiri ewaka temuteekako kamera za bwenzi si olabe omukazi akola atya wabula muddala mmwe abalina abakozi nga mulekawo abaana bammwe awaka solution yokka ono yakutte akatambye eggwanga yali limu appreciating eritya kati yakoze nga kamera yeye yakoze omulimu gwa security omulanga eri abantu abalala mwenna nga mulaba ebikolwa ebikya kubanga bw'omala okugamba nti munaawosigalo oyo awesa bubi omwana wo omuntu ayinza okugaana n'agamba mwayiriza osigalo wa oluusi oli kirenza kyawusigalo kyange kyafuma neiba onagamba nti nowoovaawo waliwo omusajja ajja waneewo naye tetumanyi oba naye ajja ogenze ogamba onakonya ayagala kusanyawo maka mukazi oyo andibwa atali mutuufu omusajja n'owakana n'ogamba wa mukazi wange nze okusinzira enjagala gye njagala mba nakatuuka ayambala kano n'ateekawo nkola yajjajja bboolo yamazemu amaanyi wabuweke okalegedde paka ono wagamba nti bw'olaba omusajja azze kale nkubira kasimu sibakubira essimu nti waayi ayingidde nojja misinde bakwata lubona noba mukambwe ennyo wayitawo emyezi egi n'okomyawo omukazi wo n'olyoka omugamba nti Joweero ye yakuba essimu kwolwo lyakukwata mpalana kyobalaba kati abantu bwe balaba nga waliwo ayingira ewa Viki asirika busirisi gamba owaayi buli omu amanyi omunju omu yeeriira ebintu bye kubanga ojja kukola olugambo nga laava ezzeemu omukazi oba oli ku mukazi nga bali mu laavu oli mu sex omukazi waliwo waagera nga omusajja ayongeramu ka sipiidi agenda ajjugumira nasooka n'amusiba amagulu namugamba nompayiriza nti nno nyenda nti Joweero olwogera n'omukka guva wa oyagala wasumulule awo ebyapa by'abasajja we bigendera awo buli kirungi kya musajja kigendera awo niyo malaya bakikola malaya eba short emu sina experience tonsirwalirako ate nnyo tulimisiro onyumya be bakunyumiza kati alaba ogenda tuuka ku ntikko naggalawo nagamba sente ziweddeyo eriyo omusajja atazijjaayo empale yiyo zijjeemu nagamba yongerayo sente zo zikomi sente zo zikomi konako tukayize so tubeere beegendereza bulamu bw'abaana baffe bulamu bw'abantu baffe tekikoma kuba nti gwalina omukozi ekewaka. I think security cameras zezimu ku ngeri ennyangu ez'okugoba okuwona ababbi abo buli ababbi bano mubbi pro ne wali kamera akola ki abbawo naye artist kikuyambako obaako ne wokola ki ate osobola okuba ne alert omubbi tamanya nti nno olina kamera yajja nagutwegwe kati yeesabise ate era n'oba olina footage nti wuuno kikuyambako okugenda ku bapoliisi kubanga poliisi yeesobola omufolowinga wa gy'avudde negamba ono yabadde tannaba kwesabika yeesabika atuuka mu lujjaalu neyeteekako akakookolo kubanga wajja nako okuva ewaka bamulabirawo nti omumanyi w'amateeka lwaki yeesabise yajja ati bodaboda olutuuka ewuwo nasaako nayingira kati ogenda ku poliisi esobola okulondoola wajja entambula ze
yono esati yeno uno Joero Joero yabadde azigomye etya kamera ye musirikale atali anguzi alipotinga kyalaye tagenda kusaba mmere tagenda kugamba nti nsula wali ate siwa beyi omugulo omulundi gumu ogusooka n'oteekawo funa musaala gwa mitwalo 3 oziraba ezaffe eno kamera wali kamera ziri kamera wali kamera buli wamu kitegeeza Haji tekimwetaagisa kubeera eno ye yeetaaga kubeera eri gyali sinagamba kati eri bajjawero bali eri bakola basama abende tugatako olweggulo ne tuleeta n'abasirikale ab'emmundu such that kamera zifunwa abayambi aye abasirikale bwe yeebakira tubulaba nti afande yazze kukola afuluuta kumakyokeera muyita muga jangu ekyo kikolwa kyaki kya security kukuuma oba gwe kuuma kamera ezo waliwo gwe twalina ng'ajjamu n'engatto neyeebaka mu supercustom n'engatto n'azireka wabweru akuba otulo ate neyeerookingira namu n'emmundu ye ng'ate alinga yatya ebweru sola dagamba what a mess genda yakubirawo bakama be ne batwala embwa kaale ekyo kyali kyangu ojja kiro manya supermarket eyo nga wakava ku roofings amafuta ga Mogas ng'ogayisa bagiyitanga Crown supermarket bakati bagikyusa erinnya nalinga nsulawo by then omusirikale askari naye yali akuba otulo mu kiro kati wazuula ssaawa nga 8 supermarket baggalawo ssaawa 5 bwe ziwera ssaawa nga 8 ng'akuba otulo kati baneiba ba supermarket batunda matundubaali naye nga nabo bamuwaayo kasente abakuumire ku ki matundubaali kati ye ngaddira akatebe ke n'akateeka mu ki mu tundubaali n'akwata bulungi ettundubaali n'alyerika nga akoze ka tenti n'akuba ki kumbe supermarket erina kamera etunudde mu mbirizi z'ekizimbe mpulira ekiro nga bakama be bajja basanga gaye akubya otulo ne basingulula ettundubaali ng'oli tawulira nga yebaka emmundu yagitadde wano bw'ati ne bajja ne bamuggyako emmundu nga tawulira ne bagenda ne baggula supermarket ne bagiteeka munda mu supermarket nga tawulira ne bakubira bakama be ne bamugamba ku makya temujja kati naye ku makya mujje mubuuza asikali wammwe emmundu gyeri nawo waasula ng'akuuma bakama be tebaalinda bukye bajja kiro ekyo kati basanga erakyerese bamukoonako muzuukuza n'akupira okwekera mu magulu ng'emmundu teriimu mu parking omukazi eyasuze ne bamubuuza emmundu eriwa bamugamba kimu yo under arrest ne bakwata emwa ne bagenda ne baggula supermarket ne bajjayo emmundu gye baali bagiterese bano kampani netwala kintu kyabwe ekiro ekyo yalekawo omuntu omulala oyo naye batwala so kamera zikola omulimu munene nnyo mugule kamera